lwaki gwe bakubye oluyi gwe bawadde visa gwe bakuba oluyi lwaki gwe bawadde visa nakugamba nti abasajja obalaba abasajja bali otandika okukola interview ng'oyingira gate kati oyinza okujjawo ku gate ne wekyanga n'ovumavuma asikaali nga bo bakulaba n'oyingira otukaali kadinisa n'olyoka weewombeeko oti ng'olubwa olubbi baba bamaze dde okulaba indiscipline otegedde kakati gwe bagenda okubuuza ng'olwedde visa bagikumye edda ontegedde kubanga lwogenda okukola interview buli omu abaagikola ki abaagiraba like interview ebeera interview eba mpanvu okusinga bw'ogiraba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mwana mulenzi onaku z'omwezi leero ziri 3 omwezi gwa July ekivulu kibadde kigenda kubanga ennaku z'omwezi 6 July zennaku era 3 okuva olunaku olwaleero so ennaku z'omwezi leero 3 ennyonyi lwebadde erina okubanga esimbula etwala abayimbi nga Lirupazo Lunabe Enkudi etwala abayimbi nga Fiki Gaza etwala abayimbi nga Khalifa Aganaga etwale Fefe Busi etwale Karo Kasita etwale Acidic Vocals kwe babadde bagenda maaso n'okuba nti beegatta ku VJ OJ okuva side eyo wamu ne bannayuganda abawangalira mu United Kingdom oba Bungereza ekivulu kibadde Bash 2024 Bash bwekito kibaddeko ekigambo Bash ekivulu ekyo kyafuna okuyuga kwa maanyi ennaku zize zitambula gye twamalidde nga abayimi nga Lirupazo n'abalala b'emmenye tebagenda kufuna visa kugenda ku kivulu ekyo wabula mwana mulenzi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga y'omu oba yeyekka yagenze maaso n'okufuna omukisa n'aweebwa visa ya myezi 6 bweddu Khalifa oluvannyuma lw'okufuna visa eyo yagenda maaso n'okuba nti asekerera banne nga gwe yasinga okusekerera yali mwana mulenzi Fiki Gaza n'agamba embwa eyo yankuba kekirabe tegenda baawo wabula era yanyolerwa wamu okuba nti Lirupazo yali tafunye eki so Khalifa yaseka nnyo n'agamba nti yeyeka agenda okubeera ku kivulu era agenda nakifuula the best of Khalifa Aganaga oluvannyuma twafuna ebbaluwa eyali yalaga nti maybe ekivulu kyali si kyakuba ne tulindirira tulabe ye Khalifa n'abaayo olunaku olw'ejjo mwana mulenzi Fiki Gaza ye yasese oluseko olusemba oba he had the last laugh yasekeredde mwana dwanga Khalifa n'agamba nze mbasiba nesse kusiba yenna Khalifa tasobola era talisobola ekivulu tagenda kibaako n'abagamba 3 siino yetuuse kale katumulinde tumulabe ku nnyonyi ng'agenda bamuwaana Fiki Gaza n'agamba n'okugamba nti Khalifa nkyamuwa nnyo kingizale akyamubugumya amatama mu buufu obwo munna nakugamba abaana baali bagala kumbugumya amatama naye wali ogenda kulaba ku mulambo ngira we nakugamba nti nze si wa bulijjo Fiki Gaza baali bagenda kwokya naye security mukama n'akujja mukama of course nze mukama yankuuma naye nga nange security eya bulijjo yali very clear waliwo yali abategula waliwo akavubo kakaffe akesiriwaza ne tukawa punishment ne tukagroundinga twakagroundinga ne kagalambuka kulenako revenge ne kabayita n'omusajja wuuyo nagero bagere kutuuka nga tisituukikako anyway ekyo si ekikulu kyakugamba nti abategeka ebivulu wabweru w'eggwanga mutuyambe muyite abayimbi abalungi nga Alien Skin kubanga ye waali era mwandibadde mumutwala kuba ye visa bazimuwa visa ye bazimuwa omanyi nakugamba about visa oba kigambo ekyo I need to investigate visa very well but visa is a long process visa basobola osobola okugenda n'omwana wo ne bagiwa omwana wo gwe ne batagikuwa ontegedde
nakugamba ko batuwa visa za America ne tuzizira. Yeah, you told me one time. Ne tuzizira. Era ekyo abantu abatumanyi bo batya n'okutya. I mean, what were they for? Atompotya visa leero ng'omukolo gwawedde nga wiki ewedde. Are you mad? Kitegeeza oyagala kundabisa. Oyagala ninnya ennyonyi ogambe bano babadde baagala gendako mu America. Tebayagadde mukolo. Badde tebaagala mukolo. Lusiro gwosiriwaza. I tried to applications abannamawulire twatugende. Kati ate emyezi 6. Ogenda kusaka kyeki emyezi 6. Nenjiwandiika. Ndoza nagamba waliyo abantu abagumu abalinga abaddala. Ensi naye etegeere America nabo bategeere nti waliyo Abannayuganda. So sikulowooza nti America kyereeta kubanga ki. So anyway, visa ziri very tricky. Naddala mwezi ensi ziri very tricky nti visa bagikuwa nga basinzidde ku bintu bingi. Oluusi ate gwe byotawadde attention. Nakugambako nti olaba n'ekyo ekyokulwana obulwanyi ne balwanira awo kiyinza okubaako kikikola. Omutegedde lwaki gwe bakubye oluyigo bawadde visa? Gwe bakuba oluyigo lwaki gwe bawadde visa? Nakugamba nti abasajja obalaba abasajja bali otandika okukola interview ng'oyingira gate. Kati oyinza okujjawo ku gate ne wekyanga n'ovumavuma asikaali nga bo bakulaba. Noyingira otukali kadinisa nolyoka wewombeeko oti ng'olubu olubbi. Baba bamaze dde okulaba indiscipline. Otegedde kakati gwe bagenda okubuuza golede visa bagikumye dda. Otegedde kubanga lwogenda okukola interview, the interview buli omu abagikola ki? Abagiraba like interview ebeera interview eba mpanvu okusinga bw'ogiraba. So sagala kulowooza nti ekyo ekyamba mmisiza visa. But there are so many. Gaza yatugambye ensonga lwaki babamye. Sisobola kumwesiga ne bw'otakiŋŋamba. Sesiga bantu bakisirusiru bwe batyo naawe. I cannot. I mean, somebody who can slap people in the public and he can come in the public and still say the same thing. He's not remorseful and I respect such a person. And you expect me to believe what he says? No, I don't want to. I don't want to, and don't tell me. Because I saw everything. So what I'm trying to say is, there are many factors. Simanyi kiki ekyabalemeseza, but nga bwe nti a visa process is a complicated process. Any slight mistake can cause you to lose a visa. And the worst part of it all, they never tell you why. Babuzaabuza. They don't specifically tell you nti ekikumisiza visa kino. Ontegedde. Kati gwe osobola okubeera n'olowooza ndoza bank statement yange waliwo batwala abaana atagulangawo ku banka yaba kibaki. Otegedde. I don't want to reason like a chicken. I'm not a chicken. I can't. Kati nze tosobola kulowooza nti I can reason like Fiki Gaza. I can't. Akola mu embassy. He's a liar. I cannot. Certainly I cannot. Sisobola ku depending ku ye okukola conclusion yange. Otegedde. So clearly something went wrong. Kiyinza okuba nga kyavudde n'eri, kiyinza okuba nga kyavudde eno, kiyinza okuba nga kivudde ku individuals. Something went very wrong. Naye nze kyembawo amagezi nti bomba munaatwala abayimbi. Si kirungi twala abayimbi bangi. Olwabadde lukala. Ate basooka ba artists baali batono ne bajjanga bagatta. I think that was a point. Kubala abasajja beeraliikirira bamugattako luvannyuma ate ne bamufuula headline. Abantu bano beeraliikirira kubanga babirabyeko. Inconsistency kati programming kiyinza okuba kyavudde n'eri programming. Otegedde. Programming. Remember obawa application ne baziddamu ne bazirowoozaako ne bakola biki the interviews and all that. Kati tebasobola kukkiriza gwe buli ssaawa ng'oyongerako. Kati n'abaasajja negundi ayinza okujja ate kati onaafuusa ediraina
kati you jeopardize their investigation process. Because as they are still investigating on this one, You add on another. So they are like, wait a minute, what's going on here? So, and this is where the problem is. So, sagala kola conclusion but those are all factors and red flags. Zinzo kubanga zalese obuchi obuzibu. So it cannot be anywhere close to Fiki Gaza's reasoning bank statement. It can be a reason, but we cannot nga AGALIWO. At least I cannot be part of that kind of nonsense, especially from the source. But Fiki Gaza had the last laugh. Omanyi Bonna ejo nabadde nakyo yali Asekeledde. Aganaga yali amweragiddeko. Ekyo kyoyogedde kiraba? Kituufu nnyo nti he who laughs last laughs best. But I should tell you, this is a middle laugh. Wacha. Anti wacha yaki. Omuvubuka yafunye emyezi 6. Ontegedde? Basobola okumuteekateeka sho ye yekka. Yafunye emyezi 6. Emyezi 6 alina visa paka mwezi gwa 10 12. Kitegeeza, a lot can happen in between. He cannot laugh last now. This is just the beginning of laughters. There is just in between. Tosobola kukyogera. Ate sigwe tosobola kukyogera ekigambo ekifaanana bwe kiti. Because we are still in the middle. Laugh yasembyeyo. Ye laugh ono gye yafunye nga bamuwadde visa olinga talina. Laugh yasembyeyo. Bino benda kakati ono Fiki Gaza kyali mu kukola bakiyita kwekangabiriza. Oshegedde bakiyita kukola ki? Okukwekangabiriza amazima agamanyi. Bakumye visa ekyo kigenda mu katabo. When they deny, because the si denying visa. Anti-denying. Nada. Ngamba. Mukatabo. I didn't know that they put that on record. It goes on record. What are you talking about? But it goes on record. Ate embassy ziri bogus. Information je wawa wano. Ne wali ebaawo. Information je wawa wano. Ne wali ebaawo. Era kyopula bakyabuvunanyizibwa nnyo okwogera ebigambo ng'obyekakasa ng'onoobiddamu n'ekyo ekumakya. Kakati information wano ebaawo ne wali ebaawo. Database eba clean. Era oteekamu eri abaasa omusonso. Yono yasonsoka. Eyagundi bagimunanayiga. Eyagundi bagimudinayiga. So don't you say nti kubanga he laughed best. What? He didn't laugh last. In fact, laugh yabadde last ye ya Khalifa Aganaga ng'afunye visa ono nga tagifunye. Ye yabadde last. Butandika olunyiriro olupya oba chapter empya. Ono kati byaseka majemu lukufu. Ontegedde? Ago gaseka bagayita machi? Majemu lukufu. Nti tugera kutuuka ku level wali. Kubanga alina emyezi 6. Bwe emyezi 6 omanyi anything can happen in emyezi 6. Hasokola ne sheyi Khalifa kati ne bagamba the best of Khalifa Aganaga ngati bwe yabadde Musigwa asose concert. The best of Khalifa Aganaga Musigwa asose concert e London awerekeddwako Alien Skin. Ati kati nkubulira bayimbi baliko nze abataliko simanyi balina manager baabwe nina kyaliwa bamita Lupi ye manager w'abayimbi abaagwa bonna kasaba banga wagwa akuba wali ku kiddo era ye wali Lupi wa metro Lupi manager w'abayimbi abaagwa yoyo kati nze si manager w'abayimbi abaagwa. So as we are winding up, we want to give you the highlights. Ekivulu kya Alien Skin ekyabadde Toronto tekyamusaze kubanga fena tutegedde ekivulu okusala kitegeeza ki. Ekyokubiri Alien Skin tawakanangako yadde omulundi n'ogwo nti gundi nti Young Mulo yamuwa collab takiwakananga era takigaananga era ffe nga abagizi ba Alien Skin twagala okwebaza Young Mulo naye temwakola ku contract egamba nti olina okuwagira byempagira. Ekyokusatu
politics mulungi nnyo era ffenna tuli mu politics naye tuli mu politics wanjawulo kyamagezi nnyo okusooka okutegeera politics gw'olimu oli mu byabufuzi ebyobukulembeze oli mu wakatale oli mu wa bodaboda oli mu wa music tegeera tomikisinga politics is a science and the art of managing any society n'amaka muba mu politics kati tegeera politics kigwokola ki gw'olimu toddiira kubanga oli mu politics wa music n'ogenda mu byobufuzi kyabulabe nnyo okubeera ng'owagira Fangoni Forest kubanga olowooza nti Fangoni Forest ewagira ekibiina kyoyagala kyabulabe kyabulabe nnyo okulowooza nti nno owagira Bobi Wine kubanga wali owagira Firebase kyabulabe kubanga oli muwagizi faani ate political muwagizi ye kaba kalulu ontegedde kakati gwe olina okutegeera kyokola I think that's where we can go. Let us just be conscious tutegeere obwongo tubeere soba nga tukola ebintu ebimu tuleme ku mixing up issues mixing up ebireetera ebizibu ne mutandika okwogera ebitakwatagana gundi wakabi ffe tuli bakabi ku Fangoni wali kabira era ffe tebatumma visa ffe tusalawo tugamba tetujja kgenda awo oba tujja kgenda kakati mumukyanoonya visa kale mu bufu ofaananako bwe butyo mwami Obote ez'ekirindi era mwabategeka ebivulu mutegeke nga lyensitinyeka mwami Obote gwe bayimba bulungi alina ennyimba nga 1,300 kati bano bona ennyimba zaabwe nga zeegasse wamu singa gwe yatudde mwami Obote zonna mpya kuba za mwaka gumu Lukia abadde ku kamera mubeere bulungi kibalume